Yokaana Essuula 6. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alaga emitala w'ennyanja ey'e Ggaliraaya ey'e Tiberiya. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera, kubanga baalaba ebyewuunyo bye yakola mu kuwonya abalwadde. Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula eyo wamu n'abayigirizwa be. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako okuyitako yali kumpi okutuuka. Yesu bwe yasitula amaaso n'alaba abantu bangi nnyo nga bajja gy'ali, n'agamba Firipo nti, tunaagulawo emmere abantu bano gye banaalya. Ekyo yakyogera kumugeza, ye ng'amanyi ky'agenda okukola. Firipo n'amuddamu nti, emmere egula denaali 200 teyinza kubabuna buli muntu okulyako wadde akatono. Omulala ku bayigirizwa be, Andereya muganda wa Simooni Peetero, n'amugamba nti, wano waliwo omulenzi alina emigaati 5 egya bbaali n'ebyennyanja 2, naye bino binaagasa ki ku bantu abangi bwe bati? Yesu n'agamba nti, mutuuze abantu. waaliwo essubi lingi mu kifo ekyo. Awo abantu bonna ne batuula, abasajja baali nga 50,000. Awo Yesu n'atoola emigaati, ne yeebaza Katonda, n'agigabira abantu abatudde, ne ku byennyanja n'akola bw'atyo. Bonna ne bafuna nga bwe baagala. Bwe baamala okukkuta, n'agamba abayigirizwa be nti, mukuŋŋaanye obutundutundu obusigaddewo bulume kwonooneka. Ne babukuŋŋaanya ne bajjuza ebibbo 12 eby'obutundutundu bw'emigaati 5 egya bbaali, obwasigalawo nga bamaze okulya. Abantu bwe baalaba ekyewuunyo Yesu kye yakola, ne bagamba nti, ddala ono ye mulanzi alindirirwa okujja mu nsi. Yesu bwe yategeera nga baali banaatera okujja okumukwata bamufuule kabaka, n'addayo ku lusozi n'abeera eyo yekka. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne baserengeta ku nnyanja, ne basaabala mu lyato, ne bawunguka okugenda e Kafalanawumu. Obudde bwali nga buzibye, ate nga ne Yesu tannajja gye bali. Awo omuyaga ne gukunta mungi, ennyanja n'esiikuuka. Bwe baamala okuvugako kilomita nga 4 oba 5, ne balaba Yesu ng'atambula ku mazzi, ng'asemberera eryato, ne batya. Ye n'abagamba nti, ye nze, temutya. Baali baagala okumuyingiza mu lyato. Amangu ago eryato ne ligoba ku ttale gye baali bagenda. Ku lunaku olwaddirira, abantu bangi abaali basigadde emitala w'ennyanja ne balaba nga waliwo eryato limu, era ne bamanya nga Yesu yali tasaabadde mu lyato wamu n'abayigirizwa be, wabula abayigirizwa be nga bagenze bokka. Awo amaato amalala ne gava e Tiberiya, ne gagoba okumpi n'ekifo abantu we baaliira emigaati, nga Mukama waffe amaze okwebaza Katonda. Abantu bwe baalaba nga Yesu taliiwo, wadde abayigirizwa be, nabo ne basaabala mu maato, ne bajja e Kafalanawumu nga bamunoonya. Abantu bwe baasanga Yesu emitala w'ennyanja, ne bamubuuza nti, Muyigiriza, wazze ddi wano? Yesu n'abaddamu nti, mazima ddala mbagamba nti munnoonya si lwakubanga mwalaba ebyewuunyo bye nkola, naye lwakubanga mwali emigaati ne mukkuta. Muleme kuteganira mmere eggwaawo, naye muteganire emmere ey'olubeerera ewa abantu obulamu obutaggwaawo Omwana w'omuntu gy'alibawa. Katonda Kitaawe yamusaako akabonero akalaga obuyinza bwe. Awo ne bamubuuza nti, tukole ki okutuukiriza ebyo Katonda by'ayagala? Yesu n'abaddamu nti, Katonda ky'ayagala mukole kwe kukkiriza oyo gwe yatuma. Ne bamugamba nti, Kyewuunyo ki gwe ky'okola? Tukirabe tulyoke tukkirize. Kiriwo ky'okola? Bajjajjaffe baalya maanu mu ddungu, nga bwe kyawandiikibwa nti, yabawa omugaati oguva mu ggulu balye. Awo Yesu n'abagamba nti, mazima ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa omugaati oguva mu ggulu, wabula Kitange yabawa omugaati ddala oguva mu ggulu. Kubanga omugaati Katonda gw'agaba gwegwo oguva mu ggulu, era oguleetera abantu obulamu. Awo bo ne bamugamba nti, Ssebo, tuwenga bulijjo omugaati ogwo. Yesu n'abagamba nti, nze mugaati ogw'obulamu.
ajja gye ndi talumwa njala, anzikiriza talumwa nnyonta n'akatono. Nabagamba dda nti mundabye ne mutakkiriza. Buli muntu Kitange gwampa alijja wendi, era buli ajja gye ndi sirimugobera bweru n'akatono. Kubanga nava mu ggulu okukola eyantuma ky'ayagala, so si nze kye njagala. Kino eyantuma ky'ayagala, ku bonna be yampa nneme kufiirwako n'omu, wabula bonna mbazuukize ku lunaku olw'enkomerero. Kitange ky'ayagala kye kino, buli alaba nze Omwana we n'anzikiriza abe n'obulamu obutaggwaawo, era ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Awo Abayudaaya ne beemulugunyiza Yesu kubanga yagamba nti, Nze mugaati ogwava mu ggulu. Ne bagamba nti, ono si ye Yesu omwana wa Yosefu? Kitaawe ne nnyina tubamanyi. Kale ayinza ki okugamba nti nava mu ggulu? Yesu n'abaddamu nti, Muleke kwemulugunya. Tewali ayinza kujja gye ndi wabula nga Kitange eyantuma yamusise. Ate nze ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Kyawandiikibwa mu kitabo ky'abalanzi nti, bonna Katonda alibayigiriza. Buli yawulira Kitange n'ayiga ajja gye ndi. Si kwe kugamba nti waliwo eyali alabye Kitange. Oyo eyava ewa Katonda ye yekka eyalaba Kitange. Mazima ddala mbagamba nti oyo akkiriza aba n'obulamu obutaggwaawo. Nze mugaati ogw'obulamu. Bajjajjammwe baalya maanu mu ddungu ne bafa. Guno gwe mugaati okuva mu ggulu. Buli agulyako aleme kufa. Nze mugaati oguwa obulamu ogwava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mugaati guno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era omugaati gwe ndigaba okuwa abantu obulamu gwe mubiri gwange. Awo Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, Ono ayinza atya okutuwa omubiri gwe okugulya? Yesu n'abagamba nti, Mazima ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu, era bwe mutanywa omusaayi gwe, mummwe temuba na bulamu. Oyo alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange aba n'obulamu obutaggwaawo, era ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Omubiri gwange kyakulya ddala, n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange aba mu nze, nange ne mba mu ye. Nga nze yatumibwa Kitange bwe ndi omulamu ku bwa Kitange, n'oyo andya aliba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwava mu ggulu. Teguli ng'ogwo bajjajjammwe gwe baalya ne bafa. Alya omugaati guno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Ebyo Yesu yabyogera ng'ayigiriza mu kkuŋŋaaniro e Kafarunawumu. Awo bangi ku bayigirizwa be bwe baawulira ne bagamba nti, Ekigambo ekyo nga kizibu, ani ayinza okukiwuliriza? Yesu bwe yategeera ng'abayigirizwa be beemulugunya olw'ekyo, n'abagamba nti, Ekyo kibeesittaza. Kale ate bwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'alinnya gye yali olubereberye, omwoyo gwe guwa obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu, naye waliwo ku mmwe abatakkiriza. Okuviira ddala mu kusooka, Yesu yamanya abo abatakkiriza, era yamanya agenda okumulyamu olukwe. Awo n'agamba nti, Kyenvudde mbagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi wabula nga Kitange yamusobozesezza okujja. Okuva olwo bangi ku bayigirizwa be ne bamuvaako, ne bataddayo okuyitanga naye. Awo Yesu n'abuuza abayigirizwa be 12 nti, Nammwe mwagala kugenda? Simooni Peetero n'amuddamu nti, Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Gw'olina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo. Ffe tukkiriza era tumanyi nga ggwe mutuukirivu wa Katonda. Yesu n'abaddamu nti, Si nze nabalonda mmwe 12, naye omu ku mmwe Sitaani. Yayogera ku Yuda, omwana wa Simooni Isikaliyooti, kubanga ye yali agenda okumulyamu olukwe, newankubadde nga yali omu ku bayigirizwa 12.